Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV nga bwe nnakugambye era nga bwe tutera okukola ngenda kubanga nkutuusaako bannayuganda biki bye boogera oba bye balowooza ku nsonga zino oluvannyuma lwa Bedi Bwanika ebyo bye yakoze olwabadde Masaka. Leero olunaku lwa Mande bintu byabaddewo olunaku lwa Mukaaga tukyagenda mu maaso n'okubanga tubisunsula. Bedi Bwanika okusinziira ku ngeri gye yayogeddemu Masaka n'abantu engeri gye babadde bamusuubiramu n'omuntu yenna bwe yandirowoozezza bwe yandiri yakitinze. Kati bantu bano waliwo bannayuganda balina kye bagamba ate nganze bwe nakusuubiza wano ku Red Zone TV nti buli anaabaako kyagamba ngenda mumukuleetera. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina bye yabategeezezza, alina bye yayogedde mu maaso gaabwe n'abibagamba nga bw'olabye ekifaananyi ekyo. Kakati ne bannayuganda ab'enjawulo okuva mu nsonda ez'enjawulo nabo balina message zaabwe, balina kye bagamba eri abantu bano. Soko subscribing gwatana bakubanga subscribinga kwata kade aka notification oberenga to missing nsonga yonna nsoke buli ekijja mbere nga nkikutuusaako obera omu kwabo abanasookanga okumanya. Soko ulirize bino nzije tuberenga tweyongerayo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu oli musajja mugezi otulaze nti olowooleza wala nnyo. Nze mu kusooka nali manyi wakola ensobi okwesembereza bino political failure byonna ebyava mu DP ne bijoyininga DP block okuli Mathias Mpuuga simanya bino bibwanika simanya bwanika ngojjeko mama Nambooze naye oli musajja mugezi. Nakulabidde abasajja nga bajjuza amajimbi ku mutima nga bayinenge obusiru obulyake effutwa obutwagaliza nga bali Masaka. Soko balabe Kyagulanyi okujjako nga talina matwa abulidde kyetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo netugenda ekirala fe Masaka tetulya bisiyaga. Kituufu abasajja baalaze obukyayi ne balaga nti babalinyira mu ddiiru ne balaga nti nno tebabeerangako bankyukakyuka kubanga amaanyi ge bakozesa okubanga bavubirira President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba yavaayo n'abagamba nti abasajja balyake baalya ssente. Amaanyi ge balitadde ku Museveni okubanga ava mu ntebe naye basitudde amaanyi basitudde bu coalition bwonna bumpalaniraako babutuusiza ku Kyagulanyi Ssentamu. Kati awo twebuuliza lwaki olwanisa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ogamba oli wankyukakyuka era ng'ogamba olina values ezigata ku bantu n'ogaana okulwanisa Museveni kwegamba kati okulwanisa Museveni kyabavaako dda bali mu kulwanisa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati abasajja bulijjo munabo baagala kuguluminga mukulembeze waabwe mubaguluminga omukulembeze waabwe boom bamaze basuule nuupu nga yebakola DP. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalabirawo n'abagamba nti bye mugenda okukola byonna bimanyi webale basembeza taata. Bwanika olina obukyayi bungi nnyo to an extent nti wesimbye okuba president emirundi mingi ng'ofeiringa gwe ki ekikulowooza nti bw'onaaleeta Mpuuga ajja kuliwa obwa president kubanga kati mutulaze kati Mpuuga gwe mwagala okweta ng'omukulembeze. Imagine omusajja yabakwatanga mugudde n'abatwala mu parliament Mpuuga ne bakuwa obwa commissioner simanya Bwanika ne bakuwa obwa mobilizer. Ebyo byonna baabibawa temubirabanga byamakulu olw'okuba kati mwakoma mu parliament mulwanisa bulwanisa. Kyokka ate ekisinga okuneewunyisa ekyamaanyi kye mulina kye mukozesa okulwanisa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuma kabaka. Imagine Museveni kyakozesa kyekimu ne bano strategy bakozesa okubanga ate bali mu kulwanisa Bobi Wine. Mbu abantu ba Nuupu bavuma kabaka, abantu ba Nuupu bali ebisiyaga, abantu ba Nuupu bavuma abantu. Kye bakozesa kyekimu kino kitulaze nti no strategy gye mulina yemu ne Museveni muli babiri wemuti temubanga kuba opposition basajja mmwe awo tukubuuliza bwana Bwanika ekikuvumisa Bobi Wine nti wabisiyaga era abiwagira nga yakulaga omwana n'akulaga omukyala n'akulaga nti yakuba n'embaga kyekiki bwenga tutulagangako ku mukazi wo totulagangako ku baana bo temutulagangako ku bakazi bammwe nammwe mulete bakazi bammwe mutulage nti bakazi baffe baabano abatalya bisiyaga twababuuka. Oyo propaganda political propaganda twamugoba dda mu mobilizing abe Masaka ebyambalo bya Nuupu birimu simanya pamba emabega omusajja omukulu
ng'ogenda okuwa speech ng'owa speech efaananako bwekyo speech yefutwa. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu watulaze nti oli musajja era oli machuwa. Engeri gye wazeemu bano abasajja washinga bonna n'obakuba speech babadde bamanyi ogenda kucwacwana bateekawo olutalo bagambe busimanya Bobi Wine yalwanidde Masaka. Bannange, the way you handle the issues, you will always be my president. Naye abasajja wabalabirawo taata. Abasajja beekuza obusolosolo. Abasajja beekuza obusolosolo nga insinuatinga president waffe alwane oba beeko ekyesiru kyakola. Yabadde kam taata Bobi Wine webale kubeera mukakkamu watulaze machuwa. Walaze nti buli lunaku kweyongerako kubeera machuwa mu bya politics. Era gwasaanidde okufuga Uganda kubanga abasajja bakuinsinuatinze nga bawulira baagala oveeko ne wabadde mukakkamu n'obasabira n'essaala n'obagamba n'abantu bamusonyiwe. That's the true definition of a president, the true definition of a leader. Ate noonyeza bibye bukati bano batandise okuleetawo era todda Masaka. Kamasaka kali bwe kati ndanga kenyini nva Masaka. Gwe bwanike waffe si gwafugayo, gwe mpuge waffe si gwafugayo. Temwe polaudinga ne mulowooza mbuno mugenda kubanga mutegeera banna Masaka mwekka. Mbufe tuli n'amagezi, temulina amagezi ge mulina mukyasobola okulwanisa propaganda ow'ekisiru mbu bisiyaga. Ebyo bisiyaga abantu babibuukabuuka kubanga mu nsi yonna abantu bali ebisiyaga. Okitegedde oli muntu olwadde okulya ebisiyaga ebyo bye muleeta babibuukabuuka dda era temukomyawo bo propaganda mu ow'ekisiru mumwagala bukozesa ku president waffe mbusimanya bisiyaga. Twababuukabuuka dda mugenda mukwate abali ebisiyaga mumamanyi nendaba abakazi abakulu abalina abaana oyo ali ebisiyaga nawe omukazi omukulu alina abaana agudde n'amapere ng'ovayo gamba president ali ebisiyaga. Kyogamba babi musajja oba bana abasajja babasiru mbu balina amagezi. Temulina magezi mwatulaga nti nno mwakwatanga ku bajega ne kati fe abali emito gy'engege abagenzeeko ebulaya ne tutambula abasomyeko temukyasobola tumanyira. Yes, obiwulidde n'ebyo nga bwe nakugambye byonna ogenda kubanga obifuna gwe olina kukola kintu kimu kyokka kwekuumira ku Red Zone TV. Bw'oba tonabasubscribinga kikole bino byonna togenda bimisinga. Nakugambye buli ayina endowooza gyawa ngenda mukuleetera guno gwe mukutu gwo ogwa Red Zone TV nga tukuleetera buli kimu era nobeera nga naawe tosigala mabega wa nsonga zino okumanya ebigenda maaso byonna ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga sijja kuwa kujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ate ojja kuba twamisinga nsonga yonna. Ensonga zonna nga bwe zivaayo ogenda kubeera omu kwabo abanasooka okuzimanya tubeere nga ate tutambula ffenna. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko ofune ebyabadde Masaka, ofune ebigenda okubeerawo olwaleero, ofune ebigenda okubeera mu kye bayita countrywide tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe tugenda okuba nga tugikutuusaako byonna ogenda kuba nga obijja wano ku Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako.